fe abamu twandibadde b'amaanyi nnyo financially kakalaamu naye kyenkugamba yigo gamba nno nga muganda wakugambye gwe mwana gwali wano akola emisana n'ekiro muganda wakusabye $5,000,000 atandike business sooka okole kye bayita evaluation nga eriwa gye yali atandise $2,000,000 nga tonamuwa 5 wobeera Bulaaya yiga ekintu kye bayita nti omuntu akusabye sente webalirire teri muntu agenda kati kakalaamu nze nina ebijja byewaffe ebitali bikole kakati ngo ngamba mbujjajja samulaba nako mbwalulumira yetaga kubika mbujjajja wange alumirira bekira batya aluluma esebo mumongera akulemesa emirembe okukulakulana wano basoke babikole ubaddo segamba nze byenjogera nina gwe nyamba kakalaamu ebyo byonna bye bakuvuma ove ku YouTube okole ki sitaani akozesa abantu ogwemu amaanyi enkyoberenga Stecia Mayanja odde Uganda sisobola kuba Canada myaka 3 nga mbuzaayo 2 kufuna katabo nenzire Uganda okujjako nga nyina ekinsika era yesi musanyufu ne Canada eno teri musanyufu nnyo lwa nsonga buli omu abaddeko yenno Stecia yandigumiikiriza kubanga akulira mu bwavu yetikanga amasigiri okuva mu katale kekibuye paka makindye ongambe nti obunaku bwe butyo nemegumikiriza bunaku kyo bwamukwe Canada mulemenda matugamba bya kisiru osola muga Tanzania yazaliwe Rudport nenkuriye nakasero Stecia oluzungu olabye nga akuze todaba kulaba myaka 2 nawo yize myaka 2 mukama ansaba generation class zireme kusika mwana ono ezaba Stecia Mayanja omaze Canada emyaka 3 otaddemu pyala obuzayo emyaka 2 bakuwa akatabo ngonganganga yagambe ebyo nabyo yogera tajja biwulira era simugambye abiwulire kubanga oba oyogera n'omuntu akyayina ebimusikanga biri generation tomusobola oyetaga mikono gya kayanja muteyako bwati alibobedde ali mu kutikka ebintu Stecia yamugambye ateekateeka kujja passport ye kati ngenda kugamba Uganda waliwo omuwala yabadde Ottawa nadde Uganda nze nali manya nagamba Shabba oyo mwala muleete twogere nadde Uganda yabadde kubukedde ye yabadde ne mobile money gwa kubya amasasi yazze Uganda uyo Shabba yankubidde nanga kaye wangamba namugamba kwato oyo mwana muleete Toronto ave Ottawa omwala ngadda Uganda buyadde Uganda ngagula mobile money anti akasenta kalina ye nga yabadde kubukedde omuvubuka oyo mwala omuvubuka bamukutte yamututte kwa yawola omuvubuka sente kamvubuka najja namuteka mu motoka kuma omuvubuka agenze mutta nalaba ko story yo mwala abadde obaira Ottawa abadde Canada ngabe nayogera naye ne mugamba owetaaga musajja omuwala oli omumanyi oyo Stecia waba yazzeyo not you gwe gumiikiriza emyaka gyo banga ali mukomera gumiikiriza togenda kufa oli Bulaaya wajja waliwo ensonga nange ne mwemba nzizeyo kayebuzidde omunzireyo byange gwe toddayo linda passport wano The Answer Channel, a solution to every situation. Kale tukwanirizaako enajjo sinzira okuba ngo tulaba ku mukutu gwa The Answer Channel Kaye Wisdom Official mikutu gya YouTube ogera ku mikutu gya YouTube nogenda no searching ekigambo The Answer let assume The Answer otekamu DA no tekawo space no tekawo answer no tekawo space no tekawo channel ojasobola dabunjo okuba ngo tulaba ku mukutu guno gwa The Answer Channel eyatugoberera edda ku mukutu gwa Uganda byogere omukutu gwe gumu guno gwokyaliko gwakyusa bukyusa linnya nenga tukyasigala tukyatambula fenna then Kaye Wisdom Official era kyekimu ogenda Kaye nolekawo space nolekawo notekawo wisdom notekawo official bijja kubanga oba wakisine nenda jja kubatenga jja okusobola kukwata ngo tulaba mu mpola so mu mbeera bwetyo tukubiriza abatana twegattako ekintu ekyo kikulu nnyo jja kukwata ngo twegattirako mu site osobola kukwata ngo ogoberera wakisi zaffe ze tukola ze tugezaako okukwata tuteekayo embeera bwe ze tukyusa mu ngeri emu oba endala biki bye tufunyeeko era bye tulokkiriza nti bigabaganyizibwa ensi yonna esokukwata ng'ebitegeera si buli kimu nti tukyogera wabula tulondamu ne tugera kiki ekigasa omuntu oba oli awo mu kaseera akatono ke twayitamu nga byatulya dda nga kyatulya dda
obanga tekinaba tulya obanga tukirabyeko gwe kiridde kati wembeera bwetyo wakati obutayagaliza ojja no sharing ekintu kino abantu basobola okubatenga bakiraba mu ngeri emu endala so bwetyo bwe tuli mu mbeera bwetyo twasaba tugamba nti katandike ekintu ekiyitibwa ekiri Ebulaya twalina ekiva Ebulaya emyaka giri egyayita then katulina ekiri Ebulaya mwebwe obulamu bwe tutambuliramu bwennyini ne twegatibwako Kaye Wisdom Official nakkiriza ajje asobola okubatenga tutandikira ku bulamu bwe then mu maaso tujja kuba twengibako ku bantu abalanga bajja batwegattako mpola mu angles ez'enjawulo tuzokukwata tuyiga mu ngeri emu endala nze Kakalamu the answer onako olwaleero era nga mukulu ntambi Remy yali ku kamera gwe tugezako okukwata tutambula ffenna last time tetwakola mukulu mu yali agenze mu Formula 1 era ne tumisinga okugenda last episode last week kubanga Remy ntambi producer affe yali agenze mu Formula 1 e Montreal province ndala okuva wano mwetuli mu Ontario ndowooza ziri essaawa nga mmeka 6 ku 5 ng'ovuga okuva wano wetuli so nagenda omunoonya wiiki ewedde nga tesobola mufuna era sebo twesimye nti era zemu nase okwatenga tukola naye now ina abantu abampadde feedback naye otegedde ti producer waffe kyovola nze nsekerera nnyo baganda baffe abali eri oba naffe abantu batobanga nga bali Bulaaya ogana omutunulyanga ne simbalabe waliwo luno olukukulumuliko kati ngaali awo tutuula awo yawoza tutula butuzi mukati titukoze producer agenze kula formula walwa kwa gochoga nawe nga mandazi kintu kyogera abantu yali agenze mu Formula 1 kati nze yankubira ali no mu bot cruise kati ebyo bintu bibiri bye yali agenze okola kati Kakalamu kankubulire osobola okusanga omuntu ng'amaze Bulaaya emyaka gye gyonna 3 mwezi nga tagenda nko wadde ku gate ya Formula 1 abantu bangamba last time wayogera ekigambo ekyo ne bangamba nti not everyone eyo niche ye si buli omuntu ekyo kya interest ze ziri awo kanti kugambe era ne bagamba nti tolowooza nti nno okutambula omuntu agenda acakaleko anti nkuwa feedback kubanga abantu babiraba anti oyogera kimu n'enkidda nti okutambula n'ogenda n'ocakaleno eri si buli omuntu ali interested kansokenziremu tuli kuki ekiri Ebulaya Kakalamu ntunulya n'abali mu mpulirize waliwo bannayuganda gamba nti Wisdom ffe twava mu Toronto wali amasanyu mangi n'enzije yes gyabera oba Edmonton oba ludda wa sente okuza okupangisa ntono standard of living eriko wansi teri expensive musiba mu bivulu kati ngenda kiddamu kya mirundi 2 wuliriza omuntu asobola okuva wano n'agenda eyo St George ng'abeera ogumulirwana awo abeera eri mu nsiko yonna nvuzeeyo mmanyiyo St George ng'oli abeera eri nga neighbor awulira bunyonyi omuzungu eyazaalibwa wano aba yabimanyiira baganda baffe abo bagenda kuyingira mu depression gye batamanyi sooka olindeko kati kankugambe kyova olaba omuntu omusanga ng'ava eyo nga naye n'akawala akasingayo okuba agire kati kali kabeera nako nga kamusinga okunyirira ng'alina kwenyonyola ku bannange mbeera mu America bannange nze gwe mbeera mu America naye ng'afaanana nga brown pepper. That is 1. 2. Omuzungu tomuyitanga musiru nti buli summer amanyi nti akola mu winter summer iba yakutambula. Kyobula buli restaurant eri busy mu summer. Omuzungu asobola okwefumbira ewuwe naye akimanyi nti wewe okola bw'oti n'okola eno period esigaddeyo is to cater for my life. Ekyokusatu tebakulimbanga muganda wange Kakalamu. Vipi bwange? Kati tebakulimbanga Kakalamu. Omuntu nagamba bwati nti Wisdom alimba si buli omuntu nikiye mbwe alina okugenda okusanyuka gwe yava mu Afrika gwe yali alaba ne kadongo kamu Kakalamu naye tebakugetta kati kankubule Kakalamu teriyo muntu who is born in Africa najja eno n'omugamba nti bana Boba Wizkid ali wali oba Bobby ali wali azze kuba kivulu n'atagenda okujjako expenses China shift kati kyatulina okuyigiriza abannayuganda abali e Bulaaya n'okola otyo sindika sente Uganda oyambe baganda bo bazimbe ebijja. There is a time you say no.
You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Ekyo nakirabyeko ku Mikael Obi, John Mikael Obi yali footballer wa Chelsea. Wakalabako akantu ako. Sakalabako ne story ya mugwako. Yabadde ayogera ekintu. Actually yakola podcast 1 year ago. Ngagamba nti many Africans they don't want to come out and say anything about the situation gye tuyitamu. Ngagamba nti abantu tufuba nnyo okubeera nga omuntu asinzireyo gy'abeera nga gugo gwakuwa nti yakikola ng'ekyo. Every time nga yakola gwakuwa nga abewaka nga yeetadde kuvunanyizibwa nti yalina okulabirira abantu bewaka. Ate n'abantu bewaka ne bakitwala nga it's a uniform. Tebalina kye basobola kukola, buli kimu bakimanyi waliwo agenda obbawa. Ne kimukalirira emyaka egi n'atuuka naga agent we n'amugamba, you know what? Ogenda kumala ekiseera okutuuka ekiseera nga wejjusa. Ekyo kintu ky'okola. Nga tolina kyokozeewo nenga gugo gwakuwa. Kati kankuddemu abatamanyi oyo Mikael ono gwagamba Obi yali musambi wa Chelsea. Genda ko ku YouTube omulabe. Yeah. Kati kankubulye ngenda kuwa abasambi babiri. Bino byenjogera kati eno episode ya kuyigiriza mwe bannayuganda bali Ebulaya. Waliwo omusajja bamuyita Eto. Eto yafuuka kakonogamu. Eto naye yali musambi wa mpira. Right now is the richest. Hey. Kuba sambi b'omupiira abawummula. Eto okumanya wakabi. Kati baina oyo Ebya, baina oyo president wa Ebya, akadye tamayina kiri kugunda. Betele bali mu kintu. Naye omanyi lwaki yasembera. Eto yagamba yali awereza sente. Nakana agamba lindako. Sente zempereza wenkuwa nakuwadde $10,000. What did you do? Agenda okulaba afudde bamubikira n'abo ku kyalo. Eto n'agamba kanso concentrating bankyawe. Nakunganya omudidi gwe nawumula nadde Cameroon gendo lwa Eto kyakoze Cameroon. Yakunganya lumu n'agamba sigenda kwa muntu yenna kangendeyo ntuke olunaku lumu. Bayamba nga ndi ku ground. Ate nakyo kikola amakulu. Oli wangamba ampe ne proposal business yagala okukola. Nze nayigira ku mugenzi bali bamita Musumba Mike yafe yali wa St Gets Katwe. Mike ani si yali muganda wa Alex Mitala. Abamanyi omusajja yafira mu accident mabira yali Musumba abaana ne bakaba nga alina orphanage nene nnyo. Church eri Katwe mu ghetto naye nga nene yayamba nga yawerera abaana b'omu. Nsi balabye kubo bali bamita Musumba Mike Mugerwa. Oyo guli gwe bayimbako mu nsi emuntu aligabana ki? Oyo teka mbulamu obweyagaza. Ngane talina mwana ku nsi. Mbutewa nyina kyenjaga okuleeta ku. Mike oyo Musumba Mike Mugerwa. Nze wenafuuka youth pastor ewaffe ne bantwala mu bagita Thompson Bible School ya Alex Mitala ne tusoma gyali oba 40 days. Oyo omwami najjo tuyigiza one time. Yali atuyigiza engeri yo handling finances abantu abamachachi. N'agamba mmwe kambabulire omuntu wakusabanga katugamba omutwalo gumu nga musumba munno obaani ng'akwewolako mutwalo. Muyite omugaye KAKALAAMU jangu mugambe nyina siringi 10 naye sirikuwoze bwozi ndikwadde buki ensobodde. N'agamba ogenda kukola ebintu biri ogenda kuba wejjeeko emitawaana kuba ojja kumuwola omutwalo mukyawagane aleme gukuwa. Wabula womuwa 10 atandikirawo agende yeewole oba akole ekyo ekintu nakikwata nnyo kuba omusumba Mike Mugerwa yafa yakinyonyola bulungi ng'akinyonyola abasumba nti abasumba bangi beekyaye. Omusumba agendewa musumba munene amwolako ebyuma n'abiza nga byononese. Anyway. Kati uli akataka nedda kakuyigiriza abantu. Muganda wange kino kyenjogera kikulu. Ndabyeka abantu kankweyo omuyimbi. Nalaba ka video ke. Ono omuyimbi yeyayiye ennyimba z'aba Haruna Mugerwa abantu ba Eagles abasinga. Ekitooke kifansalira bamita Grace Morgan mulokole nnyo. Grace Morgan yali atya we yayiyiza ezo ennyimba nga atya abantu omutegera nti yaziyiya nga yayiyiza Eagles ennyimba ezimu ezensi kati nga atya nnyo. Grace Morgan nga agenda Ebulaya. Mpulirize gwenjogerako muyimbi wa gospel, one of the respected gospel artists naye nsinga temumanyi naye nga mu church z'abalokole bamumanyi. National Assembly okole Uganda yagikola ku Victoria Church wa Pastor Serwadda. Eagles production yonna yajja buli gwomanya muyimbi gwe yali awandikidde yajja n'atula bw'ati naye abantu bategera lwaki bazze naye ngono yali abawandikira ng'ensi temanyi. N'ennyimba ezimu singa nzigamba wano ze yawandikira abo abasajja misatu ensi ejja ne kugwa eddalu naye nga mulokole n'agenda e Bungereza
bwe yakomyewo Uganda ndo yafunye obutuuze n'akatabo biki nalabye ka kiripu nga bamubuuza nti kiki wakola ng'oli Bungereza n'agamba bannange nakizuula luvannyuma ng'ekiseera kiyise bwe nagenda ng'amaanyi nkyagalina natandika ku kazini sisita bitya ngendo kizuula nga n'abamu sisita wa asobola okusaba ssente n'aziwa omulenzi amukwana gayi yagenda okizuula nga it's too late akyogera mulokole gwempe ekitiibwa ye yayimba oluyimba ne Levikson nti luno olugamba no Grace Morgan bamumanyi oluyimba lwa Levikson olwalimu Eddie Kenzo Pastor Bugeme nga batudde butuuzi bwe bati olwo luyimba uyo omusajja mucho kyenjagala ogamba bwe nti mwe bannayuganda abali Ebulaya nze ondaba nze nina ewaffe ne wa Wisdom ku kyalo eki bw'otuuka ewaffe empambiri kati toteeka yadde tolina guwa yadde anti wuliriza kyenkugamba kakalaamu ngenda kukwogera kino ekintu and it won't offend anyone natandika okukola nga ndi mu senior 2 si kukola n'amaanyi nengamba luyo kukola nalaba mama wange nga tukola afkex ne buno butono nenga bali abayindi fe mama wange watuwa nga batusaba ate ne batuwa ku sente nze ne gundi wange ne tutandika nga business hanti kati nga babukola bwa afkex tubeera ne micro oven kati nga fe tubukwata bwe tuti bali ne batuwa sente efuuka business kati mzee waffe n'atandika obukola nga bungi yakitegeera nti fe tubutunda ne tutandika obugaba mu maduuka g'abayindi enakasero nze ngenda okuyingira nono ndi mostero nno ngenda okumala mama nga afa mu senior 3 nenzira emabega bitya nengenda okuyingirawo okumaliza senior 4 nali maze okuyingira mu bidongo kakalaamu nze nakwatako omuyimbi ne mutwale ewantu nga bampadde miliyoni ebiseera ebyo bazaali 5 nenga mpuba okula nga mutereddemu abakazi babiri ali mabega nga nze nvuga mmotoka yange kutuuka Kampala nga ye namwadde emitwalo aga ate nga musanyufu yasabye Ebya n'abakazi mutereddeyo babiri n'abakazi ne mbasasula nina miliyoni zange 5 nentandika okuyamba famire yange kakalaamu ffe singa abamu tuli bagagga nnyo twawunzika abamu batukoze obubi obutagambika famire abamu kubanga twali tulowooza nti mugugu tata wange yangamba tata wange omuto yangamba gwe mpuliriza yalina muganda wange omwana gwazaala omwana yankubira bwati ngetutwogera nangamba anko baba jebaleko nti kale munaye mbadde ano university bansaba emitwalo 3 tugenda kukola ebibuuzo bitya ne muganda nsobere namba yo nemutereka emitwalo 35 ne muganda zituuse nti neyanza beera bulungi little did I know nti ali ne taata we muddakiika 5 taata we nankubira nangamba njagala okwebaza konze wangi taata njagala okwebaza ku lw'essente z'owadde muganda wo ne muganda taata tosobola naawe kuneebaza nziwadde muganda nanga sirika tosiriwala njogera naawe oyogera bagambye muganda wo gwamuzaala nenga erindako ki taata kyogala nangamba mpuliriza gwe Wisdom muganda wo taba si mwana wo nenga omuntu gwangamba ya muzaala ono taata wange muto oli gwangamba mwana we nangamba oyo mwana wange buvunaanyizibwa bwange omuweerera bwe bunnemye nkukubira kwebaza atongamba nangamba kino kati kankigambe muganda wo yenna waakusabanga ekintu kyonna si buvunaanyizibwa bwo omuwa oba omuyambye kati nkumiikiriza nkwebaza eyo statement taata wange gwe nkugamba gyali yankola bulungi nnyo n'okukyusa mindset nze nali nagenda mu depression kubanga netika onakubira ono nze nagendako nga German embassy yali obensabye ekifo twakolanga nga nyina account mu Crane Bank ng'eri batabuta Germany nembiwaayo ne bansaba bisi nga bagamba si yange first time nze okunyima ne visa ya America era omukazi yangambe no passport si yange nga sibalina kitegeza ate nga yange kubanga mamange yatutugulirawo ne Germany ne bansaba obabiki nkwata taata wange oyo mutwala ne baluwa okakasa bank statement yange kwange flowinga by time emyaka jenyina nga tebikwatagana tuba tugenda muganda wange nankubire wa mama wange omuwala Wisdom oluwa kwanza tulwana tukira kugenda ku Germany embassy soko imirire nagamba sisa wazadde soko dukoje wano nenyimira nga akoze eki azadde yangu tuli mbuzibu katata wange nankola bwati oyo yennyini gwe oli yangu esimu njize nangamba mubuuze akubidde baawe nemuga
obadde omaze okubira nga nokutya otya baawe nyimiride baawo sister wange gwenzirako ankubira mu ddwaliro ngende mbu sister wange oli omulala azadde ne mugamba okubidde ku bbawo oyo omusange kyankola yanvuma ebivumo nga 10 omwana wa mama wali wano nkukubira omporeza bichekwa mama wali nane ku sente yanvuma tata wange nakola bwati najjako essimu nangamba gwe wampisa tugende bakutumye ebbaluwa zo ogenda kulinnya nnyonyi bakuwadde appointment ya sawa 5 oyimiridde bwoti gwe wakoze sister w'olubuto gwe wamukoze olubuto oyo omwami eyamukoze olubuto yali akuwaddeyo ku kintu nangamba yawula bino gwe mwana gwe kitaawo yali musajja yagaggawala ku myaka 10 n'egi taata wange yafuuka manager wa post office y'Empigi ku myaka 23 be baggulawo Nsami's Institute n'avaayo ng'agamba n'abasomesa bya agriculture kubuulira nangamba nnyoko yasomera Bungereza the head omutwe gwo tegukola oli mwa nnyoko gwamufunisa olubuto yakubidde simu tasobola nkubira bbaawe nangamba kati yawula ebintu bibiri waliwo okuba omunaku okujjako ng'empewo nangamba ewaffe teri mpewo za bwavu zitugoberera either nangamba bw'otogenda oyimiridde genda kati mutwali bw'otogenda ali kwembase toddange wange ninga tata tugende nengenda wanatuuka wali kumbe ba verifyinze dda gundi nibibantuma nagenda otuuka ali nga bampadde dda visa nentambula nanga togenda ate mutwali jantu tugenda tuye embizi netukirira eri simanya mu gundi complex ewa Katolubwa mbali bagiyita bitya nga Katolubwa amakoze ekisimanyi theatre y'wansi simanyi biki nga za mpombo nanga tokwata simu z'aba basiru nkugamba principles of success sikuyigiza mpisa mbi kakalaamu kulingiriza zino engalo kakalaamu zakasooka okukola ke Canada nze obulamu bwange naye sikolanga bintu by'amaanyi njigiriza omuntu ali Ebulaya kino kiva Ebulaya gwali Ebulaya tondaba bulabi kuseka kikyosobola okuyiga kakalaamu tulina abantu betuze nabo kyovola baasa mu Canada we yaggulawo netuwa visa waliwo abantu bebawa visa nga tetwanditudde nabo kakalaamu nali nawe Bungereza bameka baba bayita mux 2 bali bamaze ngenda okulinya bwenga mux 2 nga bampadde visa ya one nali mbadde mu Australia nali mbadde Germany nali mbadde Bungereza nali mbadde kali bali nyimiddewa wawulya ng'omuntu agamba nti no yaleta nnyo wisdom muvume gwansa yaga tunule nyaawo anti wuliriza kati byemba nkugamba sikugamba kutandikira ku 0 nawulya no erikazi liri wano lyeru nga lyasama mbuli eryande tali siru linaku liri awo lyekuba empisa eryeyerusa neligamba nti lyandete Canada nete nga lyakeera neligamba mbu lyamala emyezi 6 mbunga akola nnyo mbunga eviri azisibye mbunga akeke ate gwe yatugamba wajje Canada ng'olina biliyoni waliwo omuntu ajje Canada ng'olina biliyoni notogula nnyumba kulaga bannayuganda bameka balina ennyumba z'otawa kati waliwo abasiru bemuteeka ku internet nga basiru tolina kyogenda bayigirako nze byenkugamba sikwegulako nkunnyonnyola mbaddeko ku ssente z'akasikize nga sizibye mbaddeko n'abo buyinza naliko ne Bobby nga was nothing nga mwagala bwagazi nallo muganda wange yali Gideon ye yaleeta kana katepu wekati nga siwulya nkode nga kuliko olimba akagoma kalubene ne mugamba ono omusajja waawa nga music akyusa kati kyemba nkugamba njagala okiwulirize nzirayo nkugereza ku byange fe abamu twandibadde b'amaanyi nnyo financially kakalaamu naye kyenkugamba yigo gamba nno nga muganda wakugambye gwe mwana gwali wano akola emisana n'ekiro muganda wakusabye $5,000,000 atandike business sooka okole kye bayita evaluation nga eriwa gye yali atandise $2,000,000 nga tonamuwa 5 kwegamba muganda wakusabye $1,000,000 atandike business kubanga oyagala mwejjako noga nti kazi kuwogende nga we yatandika business ye $1,000,000 eriwa I mean ye 2 eriwa muganda gogenda okuwa $1,000,000 takola nko business ya $2,000,000 tamayina kye bayita kuyiriba URA nze mbaddeko ne badreka abo nga tayagala ku ne URA temanyi na maduuka gayina yo tegera abantu benjogera nti bagaga bawana kati abo bakizito fatwa gulawo ebiduuka byabwe naina amaduuka aga ku Maria's Gallery omukazi wa Radio 1 Maria Kiwanuka ngandi musini ki kati nze byenkugamba fe twavu tukendedde mu bino
naye ogenda n'osanga wano omuntu ng'ali Canada Miracle yamutomera yali eyo Dubai nga apama eyo najja ali Canada kati ali mu kwogera kimu mbutuli wano twenkana tebakulimba nga olaba ng'omuntu ng'ali Bulaaya nayogera statement nti tuli Bulaaya twenkana ng'omanya emizimu gy'obwavu gimugoberera. Ogwotegedde Remi juzi nga mugamba abamu nange nga bw'okiwulira naye ntera nnyo okuli abantu abagamba wano twekana ne mugamba naye ono yatuddeko ne professor ono wa TMU ne batula ku table yemu ne bakakasa ddala beka n'abalala waliwo statement z'okwegumya mu bwavu abaavu beegumya mbu sente zibuze tugenda zifuna enkya osanga omwavu ng'ali ekikomando ng'ali contented nze bonabeeranga e Uganda nga KAKALAAMU nze omwana nze ne katisoko kakane lina katono nnyo kafe Javas nze one time natwala omuntu n'akebera sente z'ekyokulya kyagenda okulya nentegera ne mugamba omanyi genda ali nkusaye KFC kwa Kasiya wali namuga kankusaye KFC nayimuka ku table weyimuka n'agenda ne ngamba bano addamu okutunulya sente z'ebyokulya byagenda okulya naye anviire otunulya oyo yasama nze nkuleese I don't see twala nko muntu ne baserena nentunulya sente mmeka zogendo nkugamba kiki oyagala okulya kati ebikolimo by'obwavu bisobola okugobera paka e Bulaaya otegedde ku KAKALAAMU kyentegedde kyo ngamba nsaba mpulirize kamalize kano KAKALAAMU wobeera ng'oli Bulaaya statement z'okola zigenda kujjako abagagga baawana abalina obugagga obw'ensibo munna ng'osobola butabategeera zisobola okujjako abantu abo ng'oyogedde bwogezi. Anyway, let's do it. Mpola kati. Nedda mbadde nsomesa abantu manyi otuwa emizimu gy'obwavu. Era badde so important kubanga ekyabantu bayige bw'obeera Bulaaya kati yiga ekintu kye bayita nti omuntu akusabye sente webalirire teri muntu agenda kati KAKALAAMU nze nina ebijja byewaffe ebitali bikole kakati ngo ngamba mbujjajja samulaba nako mbwalulumira yetaga kubika mbujjajja wange alumirira bekira batya aluluma esebo mumongera akulemesa emirembe okukulakulana wano basoke babikole ubaddo kozinga ka Yesu mufu huyo katonda abamu nze kaye abasajja babeera wano yaga nti Bulaaya aganye wakati kakubulye nze jajja gwotalabako nze ebizibu bye nafuna waliwo omuntu eyajja n'atula bw'ati ngate gayi nga kyogera bambi mu bulungi nangamba kaye nze nava Uganda nga nzivunu bakitatya ng'ebibbo mbivunise nangamba olaba kino ono mukazi kyayogera kino ne kino olaba ebizibu ebyo bikugire kaye nkambeko omuntu kaye lwakuba oluusi lwokuona ebintu n'obigiragira bwoti bole wayita mu mbeera eyo mbeera ki gy'otayogereyo okwo kuli bamutwe okay kuli baganga gwa mwezi ogwo oyita otya okufuna empapula that process njikunyonyo bakubana omanye omuntu wava oli wava mu kooti afuuka lawyer kati kankule KAKALAAMU nayogera statement eno njiddamu KAKALAAMU omuntu agenze mu kooti ne wamala eddakiika 2 obutuuze nga yabujja mu kooti tomusinikira nk'amanyi era waba ayogera sirika bwoti teriyo muntu gwe bayita mu kooti kufuna mpapula KAKALAAMU n'atafunamu kidumusi nero bamugambye nti oyina hearing mu mwezi gw'okumi nga bali mu gw'omukaaga asooka kudduka mu ttooyi egyo emyezi abatalya teriyo muntu agenda mu kooti ng'abuzayo ng'ennaku 3 ng'ali ekyebisaana ekyeggulu teriyo naye bano nti decision yansanga waka n'atandika KAKALAAMU mwebaze Mukama ekooti ze kooti nze omukazi yambuuza ensi nga sizijjuka nze okutegeera ensi ze natambula nga nkola sitole yange ne gwe nasooka omukyala gwempanya ekitiibwa Ssenga Joy yaga Katonda kwange nga passport ng'omanyi nti olina passport nyinyi naye watambulako na 2 esooka yajjula nja kuyisamu eyo nga ne yali ankoze ekintu yaŋŋamba nti no aye nenkadde gikweke yali ankoze ekyajabu nkunnyonnyole olugendo lw'okufuna empapula. Anyway, omukutu baguyita The Answer Channel asako ne Kaye Wisdom Official kwetuli 100%. Omutwe guli oguterese ogw'empapula tuli gunnyonnyola abantu eyo process omuntu atege kyova olaba KAKALAAMU buli musiru yenna asobola okulonda ssente kankiddemu buli musiru yenna asobola okulonda ssente
si buli musiru yenna nti asobola okulonda obutuuze oba nkyogedde nkunyonyola ebayibuli gwe teriyo bayibuli egamba it took God n'alumba Ibrahim n'amugamba va mu nsi ya nnyo ogende mu nsi gye ndikuweeramu omukisa omanyi kyekitegeeza gwe kakalaamu Katonda asobola okuba nga yakuleeta wano ng'aleese kusumula generation yo nga gwe tolibiraba nako nga mu generation yo mugenda kuva mu prime minister w'e Canada wano waliwo ebitundu Katonda byatagenda kuweeramu bugagga bwa nsibo chobola mu Africa na ddala Uganda wali abagagga ba regime Leina Museveni walivaako ojja kulaba bonna amanyi agali kungulu bali babuuza obugagga wabujjanga tasaba bunnyonnyola tuleete ba Bobby abazimba amayumba gaabwe kuva ku mulembe nga tubalaba kati osobola okunyenya family ya Bobby Edi yawazimba ennyumba emyaka 15 yagenda agula mpola nga buli muntu yenna amulaba buli omu amulaba tuli ku banjo maani azimbisa n'enkuba ng'etonye n'akuŋŋanya omusenyu buli omu asobola okuexplaininga obugagga bwa family ya Bobi Wine noleete bano amanyi agali mu nnyindo mbunguze kyanja aleka njogere statements nze mbyogera ate tojjamu ebintu byange anti kati ante tuvaako ndi ku lunyiriri kale kiri bakyalulala ekyo Akalamu twogera ku bantu amanyi last time otwali wano nga tutandika ekiri Ebulaya twakkaanya bwe tuti nedda tofaayo toleeta tota Bible kanjire kano Katonda otegedde kyengambye Katonda wagamba va mu nsi ya nnyo ogene mu nsi gye ndikuweeramu omukisa Romeo kitegedde ekibuuzo kankubuuza Kakalamu Katonda lwaki teyagamba Ibrahim sigala awo mu nsi yammwe wendikuweera omukisa ekisooka Ibrahim we yali family teyali bubi Katonda bugagga ki bwe yali agamba Ibrahim banne Kakalamu singa otegeera kino wandigambye ati siyigirize ekyo ekibuuzo Ibrahim yomanyi yava tuli kuzirana Beja yino gye bakuba bagagga bavundu Ibrahim yali mugagga osegera Remi nga family bagagga Katonda najja n'amugamba va wano ogene mu nsi gye ndikuweeramu omukisa ekibuuzo Remi kyembuuza Katonda bugagga ki bwe yali agamba Ibrahim already nga Ibrahim mugagga Kakalamu olina ku muntu eyasoma Katonda gwabikkulidde si bino byenkugamba sibijje mu gundi Kakalamu wali e Uganda ng'okola ku radio yes osobola ofuna ssente kubanga waliwo omusajja ali awo e Uganda buli dakika amayitu ne kwetyobo ngala mukole okay bagagga bakola milioni 10 bitya aha kituufu nawe wali bulungi ekibuuzo lwaki Katonda asobola okujja n'akujja mu comfortable zone w'ofuna ssente n'omulimu gwa mpewo ng'olaba Arsenal Man U n'akuleeta mu nsinga n'okwegatta olina kukola appointment n'obuteegattirako ddala yemmwe abali eyo mukimanyi nti okwegatta kw'Ebulaya kwa appointment n'oluusi nga tekubaawo nga kyangu nnyo n'omuntu okufa ebitundu by'ekyama ne bannamukisa abafuna n'appointment nayogera wano omusajja n'ankubira ng'ali eri we nagamba nti nno wano weegendereza tolinda muntu kunaaba gayina ngamba kaye ekyo ekintu kyoyogedde nze nayina olunkulu mu kuplayinga sex nabivaako by'olunkulu konze lwaki anti wemba nfuluma ng'omukazi ayingira wabeera kyenyina okukola muyambako okugenda kunaaba ebyaffe wafune twabivaako nina kubanga nakyajinze dda naŋŋamba in that space tulina eddakiika 4 nina okugakozesa bulungi kubanga nina eddakiika 25 10 okutuuka ku baasi wali nembalawo 1 hour ate naŋŋamba oyo mukazi gwe nina okuba naye kubanga ategeera tugatta lwenti takola kyammenya talinga bano basama abalinga emigugu wani tulina abakazi bebayita emigugu gy'Ebulaya nedda nze njogera tulina abakazi bebayita emigugu gy'Ebulaya nga bwe tulina abasajja abasiru b'Ebulaya ewe nanja tujja bituukako nze ate waliwo omuntu ekyasobola okunkola nze kaye nga niyangulira tiketi nze bangi nnyo bendaba era woolaba omuntu ng'ali Ebulaya yeepanka nnyo ng'omanyi yali munaku nnyo Ebulaya e Uganda gwegendo kati kankubulye tetwogera bubi Kakalamu njagala tutandike ku muntu omwangu alabikako wano tulina abaprofesa bangi naye Galabuzi alabika Profesa Galabuzi wano n'ogenda ku Google n'omuteekamu be baatandika ekintu kye bayita Black Life Matter nga America tennakigira genda omutuukeko omulabe
yave waabwe nze family yabwe njimanyi wali najja nankumi nga taata we sesanga yomu ku bagagga omusajja mviterebe okuba ne family amaka asatu nga buli omu bamuzimbira gaggadde n'ennyumba za pangisa ng'abeera Bungereza newe otuuka ku Professor Galabuzi mulabe omulinnyo nako n'ogenda kati olabe emigugu gy'Ebulaya wano oba abasajja abasiru ba wano aguleyo akamotoka bebasinga n'otujerega kati n'omuntu kubanga ayagala kukulaga nti mwenkana gwosobola kwengana ne Professor Galabuzi akola mu federal government gwe beebuuza nako okawulira kenkugamba noyina kyoyiga mugundi eno bulungi nnyo naye njagala ompe space tutambule mpola mpola lero obadde mukambwe nyinza okuba nkutinkudde butinkuzi nga nkutugalinze ate otwiga toyagala gimalayo ogikonako bukonyi bwoti lunaku lumu njagala nkuwekye Kakalaamu we tuba twogera ku bintu obugagga obw'ensibo Kakalaamu tokizanyisanga gwe kati nze njagala nkuyigirize nakubuza ekibuzo amaluremi twegattemu Katonda yalumba Ibulayimu nga bagagga nga family namugamba nkugambye va mu nsi ogende mu nsi gye ndikweramu omukisa ekibuuzo kiri nti Katonda yali agenda kuwa mukisa Ibulayimu mukisa kigo atayina ekyokubiri wekuba muwa omukisa lwaki tagumuweera awo Kakalaamu Katonda lwaki yakuwa omukisa awo wopulayinga sex nga tomukoze appointment wolabira Arsenal mani wokolera ku Simba omanyi mbuuza ngamba nkwe answer sigituwe waliwo enjawulo gye bagamba omukisa ogutaliiko buyinike Katonda waliwo ebifo byataguteekamu omukisa ogutayina buyinike bwe gujja amasavu gajjula emmeeza Yesu gwe mpaleza wabanga nsimye ze ngamba ajja kumpa ate nze kye musaba wabanga mpadde nemebbikoza kwegomba kwange amaziga gabeerawo we bubanga buzibye naye we bucye essanyu ne lisembera omukisa ogutayina buyinike bwe gujja amasavu gajjula emmeeza yo ogwo omukisa Mukama gwakuwa tuvola ogenda n'otunulya bodi Katonda kyogamba solo kiganya ne tujja wano ne tubonabona kyovola abaasamu abanaku abali Ebulaya buli bwe bakeerayo bata ku YouTube mukole Kakalaamu muva ku YouTube mukole n'olaba omusajja yenkana empiki yalomwe empapula zamulema e Bungereza buli wakeera mukole temusobola kuba Bulaya nga muli ku YouTube yawula emirembe Kakalaamu Katonda asobola okujja wali mu busajja obulinga empigi obwasama mu bubuka abakeera okufumbirwa abakazi abakulu ne babulimbalimba abantu nti bali bulungi n'agamba sisobola kuddira mukisa gutayina buyinike gukuweeramu eyo nsi gamba preach it bino byenkugamba osobola bisasulanga bajesime bebe bikubuulira bamayezi munno conference mbala gisasula Ebano Kakalaamu byanyumya genda obuze wasajja nze bantwalanga mu university nga nze kwogera life after school ne sex simple nga danide ensasula danide gwajiulyako kyekitongole kya Denmark Kakalaamu fa abamu abatatumanyi kyovola abantu bagenda ne basama abatatumanyi baga wisdom wavaawa oli wano obonabona ye nja kunnyonnyola Ibulayimu we yava mu nsi gye yali mu comfortability n'agenda mu nsi Katonda gye yamusuubiza ekisooka yasanga teri nzizi remingoberera yasanga teri ki naye nga Ibulayimu gy'ava ewaabwe amazzi abadde n'abakozi be bagamusenera ne bagamuleetera lwaki Katonda yamutwala mu nsi omutali nzizi nga alina zisima naye nga Katonda amugaye gye ndikuweera omukisa yabeerawo ensonga si nsonga nkubuuziza oyogera n'omuntu asobola okwogera ne Katonda namubikkulira waayi amutandikisa obugagga obw'ensibo obugagga bw'ensibo tebubanga buno buwala bugenda mu mabbala ga Uganda nga tebwambadde empale n'olaba ba YouTuber ng'ekyo kye bawaana nze sikwatagana ne Dr. Tiamali naye yali ne kasuku namuga kasuku nkwewuunya okoze kinene nnyo okupromotinga obwamalaya n'oleka bano abaana ne bajja ne boogera bino waayi no njogerako bwogezi simulumbye kyagala weeraliikirire ngamba yamugamba nti kasuku omwana najja n'ayogera ebintu n'akifuula nti obwamalaya kintu kiri nnomo abaana bali e Uganda nti bagenda mbivulu tebali mu mpale era n'ababe Kakalaamu nze ne mmala mbikkula omuwala nga tali mu mpale n'obwagazi obuggwera Anyway, mbadde nina kyenjagala twogereko leero kyekyo obugagga ky'ensibo kya Ibulayimu
nenge gyabafunamu empapula biwandiike tuli biyigiriza abantu kubanga gy'emisomo gy'abategeera gyokka omuntu ategeere nti bwe mba ndi mu America ndi Canada najje Canada nensanga ensulo nga si nsime nali Bulaaya kati abaddodo yali akola mu bank Daphne yali akola mu bank it is going to take God okuddira mu Uganda Mujja mwenye embeera naye wojja mu zino ensi togenda kusanga kakeeka kubanga Katonda agenda tandika obugagga bw'obwensibo nti bagambe nti abazzukulu ba Kakalamu be bananyi kizimbe ekyo goloza bana Bachina bananyi zino nyumba goloza batandika ku gundi waliwo abasimba Katonda akulese kutandika generation wealth either gonna gikwatako oba nedda kyobola ba Solomon ne Daudi tebenkana bugagga Daudi yayino kusaddaaka kiyasaddaaka n'atandika tuli byogerako leeta kyagala okwogerako manyi we mbanjogera Katonda nta titumwogerako nga bano bakakande bano gwe nsobola okukwata bwenti ebigere bya Mukama ne mugamba kati tuli ku kino tobola nze bito mbumbu oli yeenenya aba basamize nze naliko mu State House oli nayimuka nga ayina irizi bino mbu yamirere nenga bano batukubisa wamirere Mukama nga bayina zirizi buzera gadi nga bano bayina zirizi nga kayenjage kuli ku mutwe ka basajja ne irizi zaabwe jeno kayanja katagwe ki nemugamba ndosa timbisa wamirere nga bayina zirizi yes ababafuga Katonda Kakalamu asoro kujja mu Uganda kubanga bagikulembera basamize nga nowolizaala abaana nozimba ennyumba Kakalamu nkubuulira bw'oli panogenda mu ttaka gwe tekikonsanga Uganda yensi yokka omuntu n'afa nga alina flat baganda ne bajja ne bagitematemamu byonna ne biggwawo kubanga abakulembera basamize bonna bajjudde kuli balina ebiteega kati gwe Katonda alaba omukisa ogwo gukwa tatabeka mwenge musu mu mwenge mukadde. Am I preaching to someone? Kwebyo ebintu byatwalira okunoonya Mukama bituukako kyobola we nkugamba Kakalamu sente za bino bye mumpaana waana wisdom twakulabako ate gwe tuwandabako nga sinatula senior 4 nze nakola degree yange nga nyina Land Cruise okugimalako oyo omuvubuka yatandika okunvuma yanvuganga pa ku university oyo yanvuma naye ekyo that comfortability, why would God? Segamba nze byenjogera nina gwe nyamba Kakalamu ebyo byonna bye bakuvuma ove ku YouTube okole ki sitaani akozesa abantu ogwemu amaanyi enkyoberenga Stecia Mayanja odde Uganda naye laba baddodo emyaka 6 kati ayinaka akatabo nga waliwo abakafunye ku myaka 5 ongamba obadde Canada emyaka 3 nga nekeko yaguminkiriza mu njagaye n'amalo kafuna kati ongambe Stecia Mayanja talinayo mizimu gyewaabwe gimusika keko omuyaga yagumi oluva nga mugamba nti abanoza agenda kwesimbawo e Kampala ani agambye naawe gwe bagayeka Kampala emalaga leeta buli kidoli ye yagamba yakuwa kyenkugambye sitaani akulaga ekinoloza oli wakabi omaze Canada emyaka 3 otadde mu pyala obuzayo emyaka 2 bakuwa akatabo ngonganganga yagambe ebyo nalina byoyogera tajja biwulira era simugambye abiwulire kubanga oba oyogera n'omuntu akyayina ebimusikanga biri generation tomusobola oyeetaaga mikono gya kayanja muteerako bwati n'amagulu ebyo byaggwa kyenkunnyonnyodde okitegedde naye era byomugamba naye alina ensonga zessibu ensonga zenze gye nategera gyatayagala kugamba abantu kasita baamuleeta wano ne bamujjanjaba ne bamujjanjaba nga yayimiriddeawo tosobola nti talina bbeeri omala mutuusa mu buliri noga ne bonna babaliwo bayita naye yakula ati muwanvu muzibu anyirye yaddawo naye nga yakulaza ebifaananyi bye yalina osobola ogamba mulwadde wa siriimu baamugamba munaku bwesiti ogenda kufa n'agamba bamusondere tiketi ajje Canada afiire Canada ne bamujja kituufu Stecia waŋŋamba nti yajja Canada kumujjanja is true however sisobola kuba Canada myaka 3 nga mbuzaayo 2 kufuna katabo nenzire Uganda okujjako nga nyina ekinsika era yesi musanyufu ne Canada eno teri musanyufu nnyo lwa nsonga buli omu abaddeko yenno Stecia yandigumiikiriza kubanga akulira mu bwavu yeetikanga amasigiri okuva mu katale kekibuye paka makindye oŋŋambe nti obunaku bwe buti oleme gumiikiriza bunaku kyo bwamukube Canada muleme nno mwe tugamba bya kisiru
Solo muga tanze yazalibwe Rudport nenkuriye nakasero. Stecia oluzungu olabye nga akuze. Tozaba kulaba myaka ebiri. Nawo izo. Myaka ebiri kwa njawule nene. Mukama nsaba generation class zireme kusika mwana ono. Ezaba Stecia Mayanja. Zireme musika. Abana bali nola ba Dr. Tiamale mbuna yaleeta opinion eyakulanga asula ku rubugo lwa jjajjawe agamba nti jjajjawe yeyambulanga Gomesa ekiro. Laba omuntu aba opinion. Dr. Tiamale yagamba mu video ye ti jjajjawe yeyambulanga ekiro Gomesa n'agimuwa n'amubikka nga yeebaka ku rubugo. Ngo yaku opinion ku bugaga. Ni muri basirwa ni abaloga. Hani abaloga. Omuntu agamba ongambye Stecia Mayanja yeyogera mu video nti yetikanga sigiryo jijja mu katale k'ekibuye n'ajambusa njagala KAKALAAMU okube mu plan okwetika sigiryo jijja mu katale ka kibuye noyitawo nango oyambuka ng'oli muwala toli mulenzi towakulira ngulu toli mukala Mujja oli muwala muganda nga wayogera newetika sigiringa kuliko emmere notukaka n'okola emirimu ekiro enkyana mukera saa 9 mugende mu butale mulunde ebbuga sibe munoonye ebbuga no yimbako ne base yagamba Segawa yani oyo Segawa alinga ine chiwalata nga golabanga hiro Sechewa gwe mbasajja banebe Kampala nga gwegomba gwe mu rigimu yo kubasajja base Sekamatte yayimiranga wali Misa nayimirira wali Jofreta nayimirira wali waliwo no munene bamita Sekamatte Jofreta Seruga Bano kama mbuwe yatunu ya bishiyo yoani mbelabanga mu America hujongo ine misimu gy'obwavu katoleta abantu ku opinion nze kyenjogera sikuba Stecia ne mugamba ye checking genda kwa seka kiti genda kompa seka you cannot kuguminkiriza buzibu buli Canada myaka 3 ngobuza emyaka 2 okuwa passport not the Uganda kujja kongo ine misimu gyewamu ejobunaku ne yagaseewo emyaka 3 nakola ekivulu kimu ku Serena nakola bwati wakakola ebivulu bimeka bukyobaawo nga bibyo ani nze sikolanga nze goyogera fa batandika kavumba nejjeje gwe naliko omugagga nga kajjeje mwavu nanze muwola teyagase nzo ngambe ebivulu kati njaga gotomanyi nti ebivulu waliyo n'ebivulu byebasobola okuwa omuyimbi emitwalo 2 nga kike gwe bagambye yakoze milioni 10 alabika yagase kwa musanyufu waliwo kati kankubuulire KAKALAAMU osobola okusanga omuvubuka ng'asola mu kayumba ako ng'ali contented ng'era gwaluma gwokimanyi nze nyina muga obamba muyita ntya n'owomunnyonnyola ebintu ebiri mu Uganda obanga anyumiza kasiru kwe yatabiraba yamanya eki bazze ba Ameria kyambadde ne babawayo t-shirt Ameria kyambadde n'abayita ku mikolo awo simanyi bafaani bene n'afumba emmere n'osanyuka Ameria kyambadde n'ateekawo emmotoka n'egenda nga basuula eyo kyova tasala ne wenzijja waffe tasala kunsemberera namanya nti kati ono emizimu obwavu bw'ekika bwagenda ku ono ng'emizimu gy'ebukojja bwaffe bwagenda kojja ka Frank Gashumba bw'ebyo omanyanga famire yewammwe KAKALAAMU nti ono muganda wange emizimu gy'obwenzi giri ku ono ekyobwavu giri ku ono kubanga tojjenda kusumula famire yonna mu famire ya Ibrahimu bajja yogu neyo njiri kikubuulira genda olabe Bayibuli mu Dawudi Katonda yakwata Dawudi yogu n'alekayo baganda babakula obulungi why KAKALAAMU teweesibanga ku baganda bw'osobola okubanga ogenda kusika mizimu kiddemu kiwulire bayambire in the distance kyenkugamba I lost almost million nga 7 gattagattamu fe twatwalanga gwe mayibire nakolanga ivulu nga ntwala makabu Kongo nteeka emotoka y'amagye namba fuso namba kuyingira Kongo ne bankobezawo golodi ate nga nsigadde Kampala gwe ndi kugamba business twakola wono nga tuligwa amakabu gamanyi gwe sajjodo badda sige masanga ulio na masanga Kongo teri Lex makarabu makayabu byennyanja baddira engege ne bagisala bati ne bateekako omunnyo ne bateeka mu kasana Rwakataka tweyisanga mubuze wisdom yayitanga what yanga nayingira netuyingira ekibuga Goma eyo nango ina okunoonya nze nayitanga bundi bujjo nga we wangu bundi bujjo fuso badirikako ne mugolodi nendeega wuliriza kati ate onsima byonna oyagambe gambe leero
Sajja ono nanonya Bakugambe twatukange wasale nga atulana omanye kwe kaye wisdom wepankanga nnyo ngagano tunda bwati nga pede bib nga kimanyi kubanga kati okutte yakuteeranga omwagaja noyisawo amajeo gali nsasula nsasu ati kati bali baga afande omanyi nga nafuka dafande sajja ono omulabye leero omusajja ajja obugagga waliwo ati kyenkunyonyodde naye obwo obugagga bwandibadde bw'amaanyi nnyo okusinza kyomanyiko kitono naye nateeka amaanyi nti ono mwana wa jjajjawo jjajja wa jjajjawo senga wa jjajjawo simanyi ekika waliwo senga omuzimu gusuukuse ono yeetaaga kubikka ono ate mumuggyeko seminti muteeko tairos gasiya tosobola kuddamu kola nsobi eyo nagikola oleme gikola toyina bizibu byetikisa famire yonna kansubire nina gwe njogera naye 100% yamba taata wange yamba kati kankule kakalaamu abaana bo bagenda kukula bagende mwawo bobadde oyamba abaana bo toli batuula nobagamba naye mugende wa wisdom oyo engeri gye namuyamba abo abaana bajja kujja wa wisdom badde bagambe wisdom atugaye tukome omwaka ogujja onyiige nnyo togenda kunnyonnyola abaana bo nti nalina okuzimba ennyumba n'ensooka mpa wisdom sente ayitemu sooka ozimba ennyumba mugizimba ebeerewo ogaye kati nze nzimba ennyumba ne baba bagisulamu oba baganda I don't care ebeeraawo kati naama n'okula byonna byennyina ebyange by'abaana bange bwenfa wano mukajja byennina ati ate kati nze ebyange by'abaana bange katumalize nga mbagamba kino ekiva Ebulaya kibadde kyakubuulirira ngereza abantu abali leero Stecia gwe njogeddeko Stecia tonyiga ate wanannumba nga mulumba full swing I don't care nze muwadde example to just omwana wa Misa akyali wano wa Kamiliyoni ali gwalooza njagala obala obugagga gwe kankubuulire gwe Misa ki yagula ewantu nga waliwo ennyumba n'ayiwa ekizimbe ku ttaka ng'ekizimbe kyayiwa kiri miliyoni ng'eri n'addamu n'azimba ekintu kyalina yagamba Kamiliyoni wotompa biliyoni sivaawo genda olabe omwana Misa akyali wano otegedde gwe gundi kyeŋŋamba ekibuuzo kiri nti simanyi kwetulisse bulayi ekibuuzo kiri nti Kakalaamu olaba omwana wa Misa akyateetikkangako wadde sepiki ku mutwe ali Canada gwoŋŋambe nti nno gwe Stecia Mayanja abantu abamu Remi kankyogere Kakalaamu asobola obutakitegeera Kakalaamu abantu abamu we boogera nga statement sooka obanoonyereze background yaabwe ekisobola okuba kyogera ku mutwe gwabwe nga bunaku mizimu gya bwavu nkusala ekirimi ku statement gye yakozesa yagamba yali akuyu okulaba abaana be nga bayita mu mbeera nga babonaabona ng'ate neno talina kyaseevingawo ko ye kiki kyenfa oyaddayo omwezi gumu n'akola ekivulu ne kikuba kiti n'agatta ssente zonna ku byalo bannamyala abasomba mu bivulu byabwe ekikyogerako oluvannyuma tuleme bakuba tubaleke ba Stecia bankwasa ennaku ekibuuzo Kakalaamu ku mulembe gwe nalabako omwana wo ng'otambula naye n'omuleka nga muto gwoŋŋamba oli eyakulya mu bunaku wuuyo omukyala wa Taiba yaŋŋamba wisdom why didn't you tell me komyawo omwana abaana baffe nasasulanga miliyoni 3.8 ku Taiba nga balina omumpa weekend abaana baffe okulidde mu Lakizaro ŋŋamba oli eyetikkanga masigiri ku mutwe nimwe muleme tugogeza bintu emizimu yawula omuntu ng'emizimu gyabwe gimuyita pozi ne zino gavumenti ezibawa ssente okudde Uganda mwawule njagala ogumya omuntu yenna ng'oli Bulaaya oli mu America tonnafuulirayo kale Trump abitabudde bw'ababa tebannakukwata guma kubanga Katonda yakuleeta nga olaba Ibulayimu yali ewaabwe nga mugagga n'amuleeta mu nsi Ibulayimu n'atandika okusima enzizi nga tewali nzizi kakati but Stecia they don't have to give you an opinion mu magenda go kubanga sooka okebere gye baavaawa nti omuntu agaba opinion otyo atudde n'omuntu eyalemwa naye nga n'oli gwennyonnyola yavaako ewaabwe n'agenda nga kitaawe yalina etteka nga ye mukungu wa Kabaka gye bali n'agenda okuzinoonya
kati gwayogera nebinema nenzira nakola nnyo nenkola mu B waliwo go bya yali ekibuye Stecia Mayanja bya yali mu katale ka ekibuye tetumanyi no wasibi akatale akokuunya kyogato kimanyi nzawo katale na kyama nga bangambye mbu batunda buno obutulo obutono babita batya obukawa katunkuma bajja nakuwa ekibbo nga ono Dr. Sali atugambye simanyi muri mu bikyabo bane Dr. Sali yatunywesa ebintu yafa musajja muleke yawumule mirembe sebo yafa di yafa last year I think Dr. Sali fe yatutambuza Mariandina tugure simanyi bityasi yali abera abaleringa ku museum nedda yali azze walinga opposite yali Shoprite yawe mabega yafa nze mbasimanyi yafa kakati akakatale ngendo kagendamu olina nga tugenda eri munda ne mugamba wanooka wendi nkyaye ongamba kusindikawa tenteriyo wali ebintu bya rice konze nkoma wano akakatale woba waguminkiriza emyaka gyonna ng'okula n'oguminkiriza okuwunya kwa akakatale gu Stecia olema oguminkiriza wano kyekyali kiwunya ennyo wano kiki ekiwunya ennyo yakola era kati ebyo emizimu mwe bantu mwe mumpulirize omuntu akuwa opinion kyobola nze mbewuunya nina nkugereza kati waliwo oli Godfather specialist simanyi biki nawe opinion ku bugagga naye nga nawe omuntu nabwo oti nembe eziguddeko tolaba na bugagga buva tasobola nakwogera nti ndi mutabani wa gundi gwe Kakalaamu Remi kankubuuze golowooza ndi musiro okwogera bajjajja bange omanyi kitegeeza abaganda bagamba tambula ng'omuganda tutegeere who are you njogera jjajja wange nenjogera taata wange n'omulimu gwe yali akola ba Godfather okujjako okuvuma Bob Wine tasobola nakwogera maama we abeera mu kolona kiswa n'agamba kaye wisdom tasobola gula kawaala kubanga kawaala teri kyapa n'olaba omusiru mbw ate atunda ttaka kati mulina abantu abawa opinion nga banaku basiru nkunyonyodde Godfather nakugamba mbwa yayogedde statement nti omuwala simanyi bamita Elite simanyi mbu Bob Wine ennyumba ye akagimaliriza nga ze mu byobufuzi naye mabega yonna yali yagwanga nga dengera ekisiru emba zonna ziri muli zimulaga emyaka nti wa myaka ayingidde 5 naye ali ku mbwa opinion Uganda nfu abantu abawa opinion ba Godfather emba ziguddemu ziringa alinga wa myaka 7 tasobola kugamba taata wange weewali maama wange weewali tasobola kigamba n'agamba ndiringa mu ttaka era nga bobugagga oba okyali awo Dr. Tiamale najja jjajja we yeeyambulanga Gomesi n'asula bwereere n'abikka omuzzukulu Dr. Tiamale kati oyo agenda okubuulira niba naye mutubalemu amagezi oleete wisdom born and raised in Rudport asomeddewa bajja ayise mbwe ebijja byewaffe bye baatunda ewali embizi ezaako kati Uganda eriko ekikyamu muba muli awo oli omuwala najja yeeyambudde bannaye tubadde Dubai omanyi weetunda ebitundu byekyama n'okola booti kati nze olowooze nti Katonda asobola okuganya wisdom omwana we okugenda mu eyo akulireyo kye bayita why did God tell Ibrahim to move from his own country nga Ibrahim yali mugagga namuga jangu vamu ebyo ebisiru Katonda atandika generation. We are talking about generation good success. Gendo laba abasajja bava munno baani olaba abaana babwe Silvers obase chance bona balina obutuze bwa Bungereza buludda wa Dr. Rwakana Rugunda yandibadde akyali mu America mutuze wa America era bwe watunira Museveni nga amwekyangidde ngadda mu America naye goli nayo no Dr. Tiamale omanyi abagenda e Bulaya babeera bwe bati omanyi babeera eyo bonna banako ayogera jjajjawe yeeyambulanga gomanya okusula mu nyumba y'ettaka jjajjawo nga yeeyambudde asuze bwerere ne mmese kyeka zaamuyingiranga embugo abika omuzzukulu naye oyo mbu yakuwa opinion obunaku muli ku Kakalaamu mwe bantu mwe abali e Bulaaya bwe muba muwuliriza abantu tuli ku kiri e Bulaaya byonna by'owuliriza baani b'owuliriza owuliriza basajja mivule nga basajja mivule mugende basajja mivule basoka Bob Wine asolowa Magere basajja mivule gendo olabe ebijja byewabwe Magere Bob Wine yajje Magere yafula Magere okuba ekibuga basajja mivule ebijja byabwe ku kijja kyonna tekuli kiseminting bakaseminting kya tata abwe nga beegesa mu wadde sente bwe yagenda wa Museveni yamusaba pick up obwavu nga bumugoberera
abanyankole bajje wa Museveni bamu billion nga 3 yewe yajje asaba pick up asaba pick up ne pistol tali wa maja pick up talina wadde ente talina wadde mbuzi yasaba pick up abere muri n'ogutwe manyi ndoza yaraba nga bala munga ina double cabin naloza kikulu double kala atisi yandisabye taxi yantazisabye taxi kakalaamu mwewala abantu okujjobba opinion nga muri Bulaya ani ayogera mubana mwe mugenda kufanga temulebe ku sente babakolerera nze faba mu Katonda atuleeta wano twaye ku bulamu bw'okubona bona otherwise twandifudde ne tugenda mu ggulu ne tutuuka nga tulina okuweereza Katonda nga tubimanyi sebo ogenda na mugu terera nno tugwa ati nkunnyonnyodde nze nsobola okufa ne ngenda mu geyeena tetulwana ne Katonda nga ngenda uyawa ani agenda osanyusa Katonda kati Katonda atwala okay ati nkunnyonnyodde kati gwoba olaba nze kaye ne mba nkoze video ne quotation goloza Ibulayimu mwogedde ndi wano goma yebetwa kati mpunzika eno video nga ngamba abantu abali e Bulaya bwoba oli Bulaya bani bowuliriza to give you an opinion ogenda kola era 2 you go gamba no kati mbona aboogera abali e Uganda bwoba okola decision nga osinza ku Stecia Mayanja emyaka gye hafu gye emyaka gye yagimala abona nga yeti kasigiri eriko omuliro nno nemmere waggulu nze nalabye omutabani wange yakoze bwati babadde bali ku ssomero nakuba bwati sama amagulu n'agateeka ku kisenge katanfe nga sibangako nga nze ndaba nga agenda okukuba omutwe nenga bakola nenga kya bulijjo dira bot kuba amasimanya baba badde bakola ki kane bamukwata ka video kale mubona lwaki bakutte wange ne bakampereza ninga banda gaye bananga omwana wo kati yayiga simanyi je mbu kama kati naye gwe olaba ki nyoko yakuwanga sigiri eriko omuliro n'emmere nga tafudde nayo nti taxi ejja kutomera gomanya obwava abantu kanegwe oyakuwa opinion nti kakalaamu ve Canada de Uganda keko eyali omuyaga yaguminkiza emyaka egyo naddayo katugambe keko lwakuwanga munozana amagezi mwegali nakusinga n'okutegeera timutulira abantu basiru gwe muntu gwali e Bulaya nonyereza ani ayogera bakuba naboogera mbu ali kutike kati already ali mu kutika ebintu Stecia yamugambye ateekateeka kujja passport ye kati ngenda kugamba Uganda waliwo omuwala yabadde Ottawa nadde Uganda nze nali manya nagamba Shabba oyo muwala muleete twogere nadde Uganda yabadde kubukedde ye yabadde ne mobile money gwe bakubya amasasi yazze Uganda uyo Shabba yankubidde nanga kaye wangamba namugamba kwata oyo mwana omulete Toronto ave Ottawa why I've been told Ottawa mvugawo 4 hours 5 hours ebitundu biri mwe bantu mwe abesirwaza siramba na Uganda ni gasiya bera mune band limit osobola kujja mboti obulamu bwona bujiru oba obato badde mu where do you go for your leisure time omwana ngadda Uganda buyadde Uganda ngagula mobile money anti akasenta akalina ye nga yabadde kubukedde omuvubuka oyo mwala omuvubuka bamukutte yamututte kwa yawola omuvubuka sente kamuvubuka najja namuteeka mu motoka kuma omuvubuka agenze mutta nalabako story yo mwala abadde obaira Ottawa abadde Canada nga nayogera naye ne mugamba owetaaga musajja omuwala oli omumanyi oyo ayira oyo gwe basse omusajja yamutadde mu motoka ya mobile yawola omusajja sente omuvubuka najja namuteeka mu motoka namufumita ebiso namutta video yabadde nakubukedde I remember kasubire mwe basiru mwe nyina gwe njogera naye nedda oyogera ate tobagira anti we njogera n'aba emizimu oyogedde story oyogedde bulungi ne kikati bawe ekitiibwa kale mwabe ebitiibwa esebo if I can kugumiikiriza wano searching ako Rudport Port View Rudport ekitundu kirabika kitya gundi genda buuza Ibulaya yatuuka genda buuza Rudport kiba kitya one of the best places in South Africa inza olaba kayenso ologumiikiriza who you nenzija Uganda nensomera nakibobulu nga tusula nakasero bakuona nakasero wa Museveni gwe bapamapamamu n'ente kati gwani atasola waba kale woba tosola gumiikiriza gumira kunze kati huyo mwala bamusse kitegeeza emizimu gye waabwe gyali gimuyita komawo ba oh my god kakalaamu fe tuyigiriza abantu mpunzika ngamba Stecia waba yazzeyo not you
gwe gumiikiriza emyaka gyo banga ali mukomera gumiikiriza togenda kufa oli Bulaya wajja waliwo ensonga nange ne bwemba nzizeyo kayewuzidde omunzireyo byange gwe toddayo linda passport wa oli nebaza sebo ingalo tonkuteemu leero webale nnyo webalidde nkati oyogedde akutte atakutte video siye agenda awulize ku ba specialist omuntu mbwayi emba kale okay oyo muleke olaba omuntu eyakulanga wa mirembe waliwo mwami bamuyita Diba ali mu US eyakutumiddeko yalaba video ne Remy yakwebaza ekifaananyi kyokwata ekyenjawulo omwami era yatugambye ajja tukyalirako I think next year so yagamba nti watandika bulungi nnyo ekintu kya muwendo nnyo webanye balire ddala anyway tugenda kumuzikira wano naku olwaleero waliwo abangamba nembaga mungule ticket ate nze kasangamba omuntu ku kyesente nasirikira mu bwati kyeki kyengamba bwavu genda tugenda kusiibulira wano eno mwebanyo badde bakwata mutugoberera tujja kukwate nga tuddamu nate wiiki ejja mu ngeri emu obeera nga Katonda asiimye akumata kumira mpeera. The Answer Channel, a solution to every situation.